والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yamaze okutenda ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba assa ebyengera bye n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nejjukiza nammwe ne mbajjukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabire okumutya, atuwa obulungamu, atugaggawaze obugagga obulungi, atugabire n'obwetoowaze. Mwalimu ono darusu nga bbiri emabega twatunuulira as'adu mura'atin fil alam, omukyala asinga okubeera successful weba eyayitamu mu nsi, eyeesiimye. Naye twalaba nga omukyala oba omwami akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumukkiriza, ali mu kayumba ke ne bwe kaba nga kanyoomebwa katya, naye nga omusanga alina omuswafu gwe ye Qur'ani ye, nga miskiina omusanga afisse obudde bwe mu lunaku lwe n'asoma ku Qur'ani, n'omusanga nga asaala essola ze 5, n'omusanga nga atendereza Allah we, n'ebifaanaganako bwe bityo. Twalaba ng'omukyalo oyo wa bbeeyi nnyo, era yasinga okubeera nga yeesiima era nga yayitamu okusinga omukyala ali mu bbangalo oba mu kalina nga tamanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'ali mu matiriboona ag'ebidduka n'ebyambalo n'ebyaliiro
abakyala ababiri abo abantu abategeera Allah subhanahu wa ta'ala bwe babateeka ku minzaani balaba nga oli akulembedde ye yayitamu. Mulundi ogwayita twalaba nga omubaka sallallahu alayhi wasallam ng'atulaga bannanyini duniya n'emigabo gyabwe. Yatugambira sallallahu alayhi wasallam nti wa uhaddithukum haditha fahfadhuhu, kambanyumiza emboozi eno naye mugikwate. N'atugamba nti innama ad-dunya li arba'ati nafarin, edduniya abantu abagiyinamu emigabo bali ba migeri nnya. Omuteeko gwasooka yatulaganga gwe gw'omuddu omwami oba omukyala nga Allah yamuggulirawo ebyenfuna, naye teyakoma ku ekyo wabula n'okumanya, n'amuwa n'okumanya. N'abeera nga akozesa okumanya kwe mu byenfuna bye, n'abitiiramu Allah subhanahu wa ta'ala, era n'amanya nti mu byenfuna ebyo mulimu omugabo ogw'obuwaze ogwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga agujjumbira okubeera nga agujja mu maali ye. N'abeera nga akozesa okumanya okwo mu kubeera nga akola emirimu emituufu mu maali Allah gy'amuwadde, ng'okuyunga eŋŋanda, ng'okuyamba abeetaavu, ng'okulera bamulekwa, ng'okubeera nga ebyenfuna ebyo bimuyamba okubeera nga alulunkanira buli kalungi kamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala akaagala. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti ekika ky'abantu ekyo kyekisinga okubeera ekyebbeeyi mu nsi. Fahadha bi a'la almanazil, ekika ky'abantu ekyo be bantu abasinga okufuna omugabo ogwa waggulu ogw'enkizo mu nsi muno. Nasalu llaha an yaj'alana minhum. Naye kituufu qalilun mahum, babalibwa mu ngalo, tebalabikalabika mu nsi. Abantu abo tebalabika mu nsi. Era omubaka sallallahu alayhi wasallam yaboogerako mu hadithi bbiri. Esooka yagamba nti ni'ma almaalu salih lirrajuli salih, kyengera kya byanfuna nga birungi nga bituufu nga bivudde mu makubo matuufu, nga senga Allah subhanahu wa ta'ala biwadde omuddu omukozi w'emirimu emituufu. Ni'ma almaalu salih lirrajuli salih, kyabbeeyi kya byanfuna birungi bituufu ng'abirina Allah yamuwa okumanya obulungi n'okubululunkanira. Era ekyo kyekituusa era kyekyatuusa abo abasangibwa mu hadithi ey'okubiri, hadithu ya Abu Huraira, abantu abatali bo gye bagendewo omubaka ne beemulugunya ku abantu, ku kika ky'abantu abo betwogerako, naye nga tebabeemulugunyako lwa nsonga ndala wabula lwa nsonga ya kubeera nti balaba babamalako empeera. Inna fuqara almuhajirin min ahli suffa, abanaku bagenda eri omubaka sallallahu alayhi wasallam ne beemulugunya ewa omubaka ne bamugamba nti ya Rasulallah, ekituleese dhahaba ahlu duthuri
bil ujuri ekitulese kwemulugunya ti abo Allah be yawa ebyenfuna batukukumbyeko empeera. Allah ahlu duthur abayina ebyenfuna Allah be yagaziyiriza ekyo kimu. Abdul razaqahu Allahu mala dhahabu bil ujuri batugenzeeko n'empeera bazitukukumbyeko. Unzur tunuulira okwemulugunya kwabwe balambika alkaifiya balambika engeri gye baba tuteka empeera. Fadhakaru ridwanullahi alayhim ne balombojjera omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti abantu abe omuzibu wetuwafunyeeko yusalluuna kama nusalli engeri yennyini gye tusaalamu n'okujjumbira esswala engeri gye tukujjumbiramu nabo bennyini abagagga abo gye bajjumbira esswala era gye bagisaalamu. Bikhilaafi aghniyai zamanina okwawukanako n'abagagga b'omulembe gwaffe abantu gye babeera mu swala hum la yusalluun bo tebasaala tobanyumiza ate gwola byasaala tebitegerekeka. La yusalli kama yusalli nnaas tebasaala nga abantu bebakola batya nga bwe basaala. Imma obutasaalira ddala nga bali bize ne okukallaba darahim n'okuwanyisa ensimbi oba wa insallu bwe baba basadde yusalluuna bikulli ghafla basaala mu ngeri ey'obulagajjavu esembayo. Yuakhiruuna as-salata an awqatiha essola tebazisaalira mu biseera byazo. La yujiduuna kaifiyatu ssola n'ensaala tebagimanyi. Fahum masakin bambi bali awo tebamanyi. Olaba n'okufunga emikono tebakumanyi era omusanga agize bugizaatu. N'okuwanika emikono tebamanyi babeera mu malala gaabwe. Otegeera nti oyo muki oyo mugagga enkutama zakutama zeewuunyisa. La yusalluuna kama yusalli nnaas wayasuumuuna kama nasuum beemulugunya nti okusiiba bwe tubeera mu kusiiba n'abagagga engeri gye tusiibamu ffe abanaku nabo gye basiiba. Obalaba nga bettanira okusiiba alfaraid. Olwaleero abagagga tebasooka okunoonya uzur za bulwadde n'abatabulina balwala. Ekisiibo bakirengera mu mwezi nga gumu n'atandika okulanga naku zinaalusa zintawaanya tawaanya naye tujja kulaba tekisiibo nkiraba kiikyo kijja. La yasuumuuna kama yasuumu nnaas tebasiibanga bantu bakola bata. Wayasuumuuna kama nasuumu bali ne sunani bazisiibanga. Olaba omugagga nga mujjumbize kusiiba ensiiba ezaki eza sunna. Ate bano abanaku mwe babadde balowooleza nti katusiibe sunna bali tubaleke tebajja kusobola. Naye bagendanga okutunuuliranga n'abagagga nga naye nabo basiibye. Kati bano tubakole tuti? Wayatasaddaquuna bifuduli amwalihim balina we batulekera buli wonna weetaaga okuteeka akasente ke basigazaawo oluvannyuma lw'okumala ebyetaago byabwe. Osanga buli wamu bataddewo kuzimba omuzikiti yooyo, okulabirira bamulekwa yooyo, okuyamba ab'eŋŋanda yooyo, okumanya
okulekera abeetaavu bwe bawola beebo n'ebirala mu nsi gy'ombira eyeewuunyisa ne wootasuubira nti omuntu aba yasaddaase nga bo baasaddaase dda. ajabani hadith Abu Huraira, nga bwolaba hadithi ya Abu Huraira omubaka we yakeera ku makya fasalla binnaasi, hadithi ya Abu Bakar as-Siddiq omubaka lwe yasaaza abantu salaata subuhi olwatawola salaamu n'abuuza ebibuuzo bina, naye nga Abu Bakar as-Siddiq nga yakutte edda byonna salaatu subuhi. yabikoze subuhi tennakoleeta tennabaawo. tunuulira obujjumbize buno n'okuwulunkana, naye mu byo man minkum at'ama al-yawma miskiina, mu bibuuzo obwo mwalimu ani olwaleero eyaliisizza miskiini, afunidde omwetaavu ekyokulya olwaleero luno, bali ku sola ya subuhi. gwe wandirowoozezza nti ebyo binaabeerawo oluvannyuma ku ssaawa ng'emu ng'abantu bazuukuse ne bamala okusaala subuhi ne batandika okutambula mu nsi. naye ono omubaka asazziza solaatu subuhi bw'atodde essalaamu n'abuuza nti mummwe olwaleero ani eyaliisiza omwetaavu? Abubakari n'awanika omukono gati ana ya rasulallah. solaata subuhi aghniya bagagga dhahabu bil ujuri, empeera bazikoze batya? gwe tonnalowooza ku saddaaka ye yasaddaasedda. man minkum alyawma aada marida, mummwe ani eyalambudde omulwadde olwaleero? bali ku solaatu subuhi, buli omu nga yeetunulako. undur ila musabaqatihim ila alkhairat, tunuulira engeri gye bavuganyaamu kolo emirimu emituufu ate nga si gyabwatteeka. ani ali olwaleero awo alambudde omulwadde? Abubakar Siddiq naga nti ana ya rasulallah. alina omulwadde waayise nga ajja ku subuhi n'amubuuzaako nga wasuza otya? obukuluma obukeesezza, kale tunaakulaba oluvannyuma lwa obudde nga bugenzeemu. yagumaze dda. omubaka abuuza nti man minkum alyawma asbaha saa'ima, mugagga siramanzaani naye ani abukeesezza nga yasiibye? Abubakar naga nti ana ya rasulallah, era olwaliro nasiibye. n'abuuza ekyokuna man minkum alyawma atba'a janaza, ani aziiseeko olwaleero? budde bwakatya. bino abibuuliza ku solaatu subuhi. musabaka ila alkhair, aga nti ana ya rasulallah. mbaka yaga nti tebyegattira ku muntu mu lunaku okujjako ayingira ejjana, bina nga yabimaze dda. ega nti ebyo tebyegattira ku muntu muki mu lunaku okujjako ayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. omugagga yabimaze dda. ويتصدقون بفضول أموالهم. انظر إلى المسابقة بين الأغنياء الغنيين. tunuulira okuvuganya wakati w'abagagga babiri ow'e Madina. abagagga babiri tunuulira okuvuganya. lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam haja min almaali, omubaka alina obwetaavu bw'ensimbi, si za zaka. naga nti Siraji, genda ekoolabe ekyoleetayo, naye embeera erabika enkuttemu. Sulaimaani genda, fa ashaara ila rijaalihi, n'asonga ku basajja be. mwe yasongamu mwe muli Abubakar ne Umar, bombiri tebaali babi mu byenfuna. Umaru yali ekyo kigenda omumusanga nga yali yeewerera Abubakar, naga nti omusajja ono ayitirizza okutusinga. naye olunaku omubaka lwanaaba n'obwetaavu n'atutuma, mwetegekedde.
faidha huwa biumniyatihi agenda okulaba ngeri kirooto kye kijja. Omubaka agamba nti Abubakari, Umaru, fulani wa fulani mugende. Fadhahabu, eyasooka okudda yali yeewera dda, yalina kyakawunti kye radiyallahu anhum, yalina kyakawunti kye nga kiriko miliyoni ze nga 10. Yagenda n'akwatako miliyoni 5 n'azireeta ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Yajjako haafu n'azireeta ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulallah, mala obwetaavu bw'ogambye. Omubaka olw'obulungi bwakyaleese n'akyuse n'amutunuulira gati, Umar, kukuza otya leero nga sikutegedde? N'agati ya Rasulallah, toba na kutya, ekifaanagana ng'ekyo kyensigazaayo. Nagati kale, masha Allah, Allah akuteere mu baraka mu kyowaddeyo ne kyosigaza kiteeke mu baraka. N'atuula wali alindemu munne bwe bavuganya, alaba ate anajja atya olwaleero. N'alinda Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, aba ali awo nga naye akoze atya, nga naye atuuse. Agenda okujja nga aleese miliyoni nga 8 oba 10. Ngati ya Rasulallah, obwetaavu bumale. Baka n'akyusa amaaso, olwekyo kyaleese tulyaleese. Ngati owaayi obikoze otya? Ngati ya Rasulallah, zonna ezo zezibaddeyo, mbakubaayo nandala nazireese, naye ezo zezibaddeyo. Akawunti esigadde enkalu. Akawunti esigadde nti mbaka yamugamba oleseeya, naga nti ekisigadde ewaka ndeseeyo Allah n'omubaka we. Ebikwatagana ne sente zezo zebadde nazo. Umar we yali atudde wali yali yamwewerera, yamugamba nti lan usabiquka abadan, nkuvuddeko, siri kuddira kuvuganya mu bino, kola bibyo. Kwolwo lwe yamuta nagati sigenda kuddayo kuvuganya. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim hakadha kana al-aghniya, bwe batyo abalinamu ku ssente bwe baafaanagana bwe baamanyanga. Kanu salihun, baali balongoofu, nga fi aidihim maalan, nga mu maali zaabwe mulimu emaali entuufu, nga bamanyi ekyo zikolamu. Nga naawe omwavu bw'otuula n'olaba ebyo toyinza butanakuwala. Kati naye bano omuntu wabajjawa bangi balina ebyabwe bingi, toyinza byogera. Uthman ibn Affan kana min al-aghniya. Omubaka yali ayina olutalo lwagendamu n'akaluubirirwamu. Uthman n'agenda aleeta emaali, yasanga nabbi agombedde bw'ati, najja agiyiwa wano ku mubiri gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka n'asitula amaaso nga bw'amutunuulira, nga bw'azze ku kitavu ku kisawo bw'amutunuulira, n'amugamba nti ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Uthman tagenda kukosebwa kyonoono kyonna kyalikola luvannyuma lwa leero. Mugyeko engalo. Tebaali nga bagagga batwesonde ku bye balinako obusobozi. Abagagga b'omulembe guno mutegeere, abagagga abaali bamanyi ebyo tebaali nga batwesonde. Ensonga emu yagimalanga ng'omuntu. Omuzikiti gufunda mwe basaalira, omubaka n'ayagala akapaati ak'omu maaso kaliko nnyini kaakagule bagaziwe ku muzikiti. Agati ani atugulira akafo kano? Allah ajja muwejjana. Uthmani yamugamba nti ya Rasulallah, tugende ku kirala ekyo kiwedde, nkaguzi.
tebavuganyizibwa takuwa mukisa kubeerako mbu naawe okwata kuki kyonna kirabako omugagga nakolanga naye Masaka eyo naye alina saiti gye yakwata n'agamba nti tewabaawo wadde aleetawo wirubaalo bw'agireetawo nga mumbulira sente zaayo nga ngisasula. Natagala kuwulizaawo ttafaali lya muntu wadde akasawo ka sementi k'omuntu saiti ye. Usman ibn Affan radiyallahu anhu abasiraamu babeera n'obwetaavu bw'amazzi mu Madiina. Waliwo oluzzi biiru rawma ekati oluzzi luno senga batugutuku ekati ani atugulira oluzzi luno? Uthman yaga ati ya Rasulallah nduguze. ويتصدقون بفضول أموالهم mali yaabwe ng'oggyeko gye bakozesa bo n'abantu baabwe baali bamanyi ekyo gikolamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam fa arshada alfuqara n'alungamya abatalina eri ebyo bye basobola okubeera nti nabo bettanira nga tebyetaaga ssente. Riwaya ya hadithi eyo eraga nti baba bakyali awo nga ba Uthmani ba Abubakari bawulidde nabbi abaavu bagenzeeko ewuwe naye yabawadde kino n'abaga nti kya bbeeyi nnyo azikaari subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Baali bakyali awo n'ekyama kyabwe bwe baamalanga esswala bali mu bulaadi bwabwe bagenda okulaba nga n'Abubakari naye tavaawo subhanallah alhamdulillah na Uthmani omwo na Umar omwo ba Abdurrahman ibn Auf nga nabo bali bize mu bulaadi babuleeta n'okubusinza omwavu. Kati ate ne ku kyaffe nako batunyigiririzaako kino mbaka yatuwadde ffe. Baasituka ne baddayo naga nti ya Rasulallah inna aghniyaa abagagga baawulidde kyewatuwadde nabo kati bakikola. Mbaka yaga nti dhalika fadlullahi yutihi man yasha obulungi bwa Allah kuvuganya bw'abanga akuwadde omuntu Allah akuwa gw'aba ayagadde kati mbakolere ki? Naati maliki mubaveeko tosobola muvuganya. Haulai bi afdali almanazil abantu bonna abasomesa obugagga abanga obugagga obwo bwe bugagga obutuufu okugamba abantu. Obwo bwe bugagga obutuufu okugamba abantu. Era ye afdalu almanazil yembeera esinga okubeera ey'ebbeeyi abo be beekitiibwa Allah be yasitula mu nsi. Yabagabira ebyenfuna n'abagabira n'okumanya beegasa n'okumanya Allah kwe yabawa mu ngeri gye bakozesaamu ebyenfuna Allah byabawadde. Thaniyan omuteeko ogwokubiri gwe gw'abantu Allah be yawa okumanya naye nga teyabawa nsimbi. Bawangaala nga yatamannawun nga beegomba nti nabo senga Allah olw'okuba bamanyi ekyokukola sente zikola ki. Waliwo omuddu mukwano gwange akubidde akasimu olwaliro tunyumyamu n'abaako kyaŋŋambye nga kinene ne mugamba nti ezo sente zikola ebyo. Sente zikola ki? Sente zikola ebyo. Waliwo abaddu ntera okubalaba nga mwana wattu buli umura mu Ramadani obasanga kwe bali ku nyumba ya Allah. Osanga bavuganye babeerako buli mwaka n'omusanga ali mu hijja. Kati no waliyo abasomesa nti ekyo kisi kitekikkirizibwa. Oba bano bangeri ki? Nassu ziraga tabi'u baina alhajji wal umra tabi'u mugobereziganye wakati wa hijja ne umra.
فإنهما ينفيان الفقر. أحاديث النصوص زرامبك اليو نيوم واني موالو تبكرزو kakati kyomwalimu nekyannabyo batutwale kiruwa? Senga bwamanya abantu bye bagobako mu kukola ebyo wandibadde toyogera. Ebyo sente bye zikola, ebyo sente bye zikola. Naye abantu Allah subhanahu wa ta'ala byawa okumanya n'atabawa byanfuna babeera mu kwegomba kuba ekyokukola bakikola batya bakimanyi. Kati abamu kwegomba nti law anna li maala, Allah senga mpa ensimbi nandifaanaganya oli namba 1. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yaga nti fahuwa biniyatihi, Allah muwe empeera okusinziira ku nniya eyo gyalina. Bwe yabanga ddala nkakafu mu kifuba kye fa ajiruhuma sawa, bafuna empeera yemu. نسأل الله أن يجعلنا منهم إن لم يجعلنا من أول المرتبة. الله تشيك مهابو بابا تتدم تربى لليا وقلو قال تبيركاو أو بانتوا بينو مقابو موسي أغوكو ميكا بنامبا بيري نامبا ستو يا رجل mbaka yagamba ngati wa abdun omuddu omwami oba omukyala nga Allah razaqahu nga yamugabire maali walam yarzuquhu ilma, yabagaggawaza naye teyabawa kumanya busiraamu, teyabawa kumanya biki ebikolebwa mu maali. fahuwa yatakhabbatu fi maalihi, n'omusanga nga yeeyisanga bw'ayagala mu maali ye. La ya'lamu lillahi fihi haqqa, tajimanyimu mutemwa mugabo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gati maali omunange erimu maali ya Allah, mugabo gwa Allah gwabwateeka gati muyani mwogerera nnyo sente temubyongera bye mutamanyi. Sente ezange zoga nti ate mulimu eza Mungu. Wala yattaqi fihi rabbahu, kyovula banti abagagga abasinga okubeera abangi bali mu ttuluba eryo, kuba byonna byosoma tebabiri bwe batyo bafaanagana. Tebamanyi nti mu maali eyo Allah gye yabawa mulimu omutemu ogw'obuwaze nga gwa Allah. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Ekyokubiri wala yattaqi fihi rabbahu, tebatiiramu Allah. Bw'obasanga basuubula myenge, bw'osanga mu riba, bw'osanga mu kusuubula okutali kutuufu, be babbi be balyake betwala tugende. Wala yasiluna fihi arhamahum, tebayunga nganda zaabwe. Osanga n'ab'enganda baabwe babeekokkola. Owaayitogezeeko waaba abagunde gati abeere ne sente ze, saagala kunzikakkanya, abeere ne sente ze. Buli lwogendayo oba tonnamubuuza alowooza ogenze musaba, yenna nakutunuulira nga atunuulira empitambi. Ne bafuuka ab'ekitalo, ne bakazi baabwe ne bafuuka ba kitalo, n'abaana baabwe ba kitalo. Adama min atawaadu, mu kifo ky'okwetoowaza n'okwekkakkanya Allah abasitule, beesitula Allah n'abakkakkanya. Kubanga Allah yabaggulirawo n'abawa ebyenfuna naye teyabawa kumanya. Enyingiza gye bayingizaamu ensimbi zaabwe yeewuunyisa, n'engeri gye bazisaasaanyamu ekola etya, yeewuunyisa. Ogwo omuteeko gw'ebyensimbi gw'ebyenfuna, omuteeko gw'abantu ogwo, omubaka yagamba nti hadha abo bi akhbathi almanazil, be basinga okuba mu ttuluba ebbi. Tebeegombebwa, teweegombanga bantu bafaanagana bwe bati, teweegombanga. Tebyegombebwa ebyo. Tuluba muteeko gw'abantu mu nsi muno
mubi gwe gusinga okubeera omubi. wahum aktharu ma nara, be basinga okubeera abangi mu betulaba. illa man rahima rabbi, okujjako Allah baba asaasidde. omuteeko ogwokuna wa abdun, n'omuteeko gw'abaddu. Allah teyabawa nsimbi, n'okumanya teyabawa. ebyenfuna bali awo bawejjere, ne mu ilmu era bawejjere tebalina. naye ekyewuunyisa olw'okuba bano be balaba ab'engeri eyo, balaba beeyagala, balaba beeyagala, babeegomba. era naye yeegomba nti senga Katonda amuwa ssente afaanagana ng'oyo gwe tuvaako owa waggulu. alaba balinga bajooga ng'olulimi lw'e Kampala. naye Katonda bw'amuggulirawo ku ssente naye n'ajoogamu. Mbaka yagamba nti n'abo mu musango bafaanagana, n'oyo omwavu ow'engeri eyo mubi ng'oli owa waggulu. akhi alkarim, eyo hadithi twagisoma omulundi ogwawuyita, twagadde okwagala ogigatta nebye tugenda okusoma olwaleero mu kitabo kino bakiyita sahihu wasaya rasul ekya Saad Yusuf Mahmud Abu Aziz. mu muzingo ogusooka ku peegi ey'ekikumi-17 waliwo alwasiyatu thalithatu ashar, ekiraamo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam eky'ekumi-n'ebisatu. yateekawo omutwe waggulu sabilu saada, sabilu asaada, ekkubo erituusa omuntu ku kwesiima n'okubeera ow'ebbeeyi n'okubeera ow'enkizo. alina hadithi gye yakulembeza ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaal, Abdullah ibn Mas'ud agamba nti tala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya. olunaku lumu omubaka sallallahu alayhi wa sallam yasoma aya eno esangibwa mu suratu al-An'am aya ya 125. Allah yagamba nti faman yuridillahu, oyo yenna Allah gwaba ayagadde, faman yuridillahu, oyo yenna Allah gwaba ayagadde oba gwaba ayagalizza, an yahdiyahu, okubeera nga amuwa obuluŋŋamu. Abu Bakar, faman yuridillahu an yahdiyahu, oyo yenna Allah gwaba aba ayagadde oba gwaba ayagalizza obuluŋŋamu. jjukira nti yeyekka bulina, teyalina buluŋŋamu atali Allah subhanahu wa ta'ala. wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Allah aluŋŋamya gwaba ayagadde eri obusiraamu, eri obuluŋŋamu. man yahdihi llahu fahuwa almuhtad, Allah gwaba aluŋŋamizza yasobola okubeera ku buluŋŋamu. waman yudlil fala hadiya lah, ate gwaba abuzizza n'abumumma teri yasobola kumuluŋŋamya. ya ibadi, abaddu bange, kullukum dallun, mwenna muli kububuze, mwenna muli kububuze, illa man hadaituhu, okujjako oyo gwemba nuŋŋamizza. fastahaduni, munsabe obuluŋŋamu, munsabe okubaluŋŋamya. ahdikum, nja kubaluŋŋamya. yensonga lwaki buli swala yaffe mu buli raaka tusaba Allah, tugamba nti ihdina as-sirata al-mustaqim,
اهدنا الصراط المستقيم abatanafuna bulungamu Allah tulungamye eryobulungamu tulungamye eryobusiramu abulina ihdina sirata almustaqim tunywereze ku bulungamu obwo ge makulu ga ihdina sirata almustaqim atabulina Allah mumuwe atabulina Allah kola ki bumunywerezeko kati faman yuridi llahu an yahdiyahu Allah gwaba ayagadde gwaba asazeewo gwaba yagalizza Quraish an yahdiyahu okumuwa obulungamu kyakola kyamukolera yashrah sadrahu lilislami agaziya nayanjuluza ekifuba kye nakyanjuliriza eri obusiraamu nakyanjuliriza obusiraamu ne bumulabikira bulungi nabwegomba ebikolwa byabwo nga byeyegomba bye bimulabikira obulungi bw'aba bikoze byebimutebenkeza yashrah sadrahu lilislami olaba omuntu nga tabadde ku busiraamu naye Allah luyegadde omulungamya gati owaaye kikina gati obusiraamu ebbanga lyonna mmaze ebbanga nga mbulaba naye nga mbwegomba mpaka nasazeewo mbubeere era bwogezaako mubuzaabuza omuzire gati owange njagala kusiramuka owange njagala kusiramuka yashrah tobaako nekyomubuulira olw'ensonga nti sharaha llahu sadrahu arada llahu lahu lhidaya Allah yamwagaliza ki obulungamu abantu abali ku bulungamu bali proud basanyufu benyumiririza mwekyo kye bali kwotegerera nti omuntu ono Allah yamulungamya kyaba aliko akyemnyumirizaamu era obasanga masaan sabahan wa masa kumakya n'akawungeezi amuliraga nti raditu billahi rabba ni musiimu okubeera nga omulezi wange yani ye Allah wa bil islami diina ni musiimu okubeera nti obusiraamu ye ddiini yange tombuulira birala gwomanyi byoliko ana radi ndi musiimu I'm proud of being a Muslim ndi musanyufu nno byansusso okubeera omusiraamu yuraddiduna hadha ekyo bakiddiggana sabahan wa masa kumakya n'akawungeezi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya we are happy very proud okubeera ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi wange bwebeera byoli naye man sharaha Allahu sadrahu Allah gwe yawanjululiza obusiraamu n'amulungamya ebyo yessanyu lye era ebyo byekwatebenkerera wa a'malu al-islam wa khisal al-iman emirimu gy'obusiraamu n'ebikolwa eby'obusiraamu abantu abo Allah bawadde obulungamu byebibatebenkeza lyessanyu lyabwe asanyuka nga alaba yawudde Allah subhanahu wa ta'ala asanyuka nga ayimirizaawo esswala era okunyigirizibwa kwe akufuna tannasaala anyigirizibwa tannakola atya tannasaala essanyu ly'abantu abo ng'amaze aweweera kakkana emaali yagijjeemu zaka asanyuka asaddaaseeko mu maali ye naye oyo Allah gwatawadde bulungamu ebyo abimufunda walira awulira okufunda walibwa okukwata akasente kakatono n'akasaddaaka yajalu sadrahu dayiqa abantu abo Allah afuula ebifuba byabwe nga bifunda kaannama yasaadu fi ssama nga balinga gwe bawadde oluwalo olw'okulinnya mu ggulu awatali madaala emirimu gy'obusiraamu gibakaluubirira naye ng'ate ali mu kanzu nankofiira niyo abantu Allah be yalungamya
ekyo ebifuba byabwe yabyanjululiriza eri emirimu gy'obusiraamu batebenkera bagikoze. kyova olaba nti mu dduwa zaffe allahumma ahbib ilaina al iman, ai allah njagazisa obusiraamu n'ebikolwa byabwo, wazayyinuhu fi qulubina, byoba biwunda nabyo emitima gyaffe, wakarrih ilaina alkufra walfusuqa walisyan, tutamise allah, karrih, tutamise allah nga tetubyagala era tebitusanyusa, embeera ey'okuwakanya allah, walfusuqa n'obwononefu, walisyan n'obujeemu. yashrah sadrahu lilislami, abali ku buluŋŋamu atebenkera na kusiiba, atebenkera na kulambula nyumba ya allah. allah batayagazisa ebyo essanyu lyabwe. bantu baba bagenda kulambula nyumba ya allah mu hijja nga yagenda mu holiday Cape Town kubeerako ku Lake Shores ku mbalama za nnyanja, n'alaba abeeyambudde nti ali mu holiday. abantu bagenda ku nyumba ya allah kusinza allah, yagendako mu kiwoteri Dubai kwebakamu, mugagga awummudde allahu almustaan, allahu almustaan, allahu almustaan. yashrah sadrahu lilislami, omutima gw'omugazi kyenkana wa allah yagaziya atya ekifuba kyo, oli siivinga otya oba siivinga otya obusiraamu n'ebikolwa byabwo. qaalu, kyebava bamugamba nti ya rasula llah ma hatha sharhi, owange omubaka wa allah okwanjuluza ekifuba ekyo engeri akyanjuluza atya? qaal, omubaka nagamba nti nuurun, allah alina ekitangaala, yukudhafu bihi fi lqalb, kyakweka n'akituuza mu mitima gy'abantu abo. allah abatuuzaamu ekitangaala mu mitima gyabwe. tekyategeerekeka ya Sulaiman. qaalu ya rasula allah, mutima guli munda gwogambye nti allah agutuuzaamu ekiki ekitangaala, mutima giri munda tetugiraba. kyebava bamugamba nti wange omubaka wa allah, fahal lidhalika min amaratin tu'raf, wange omubaka wa allah, ekitangaala ekyo kirina akabonero oba obubonero kwe tusobola okukirabira, oba bwosobola okwerabako noga nti oba oliawo allah yampaamuko ku kitangaala, oba oliawo allah yagaziyako ekifuba kyange eri obusiraamu, oba oliawo allah yampa obuluŋŋamu, oba n'okiraba ku banno noga nti omuddu oyo abaffe. ekyo omubaka kyayogerako kirina obubonero obukirambika. qaala naam, omubaka nagamba nti ye. qaalu wama hi, ne bamubuuza nti bwe buliwo obubonero obwo? yayogera ensonga 3. Sulaiman yayogera ensonga 3. obumu ku bubonero kwolabira ti oba oliawo allah yagaziya ekifuba kyo n'akigaziyiriza obusiraamu mu mbeera ey'okukuwa obuluŋŋamu. kamulu ekisooka nja bikubuuza bino. akabonero akasooka yaga nti al inabatu ila daari lkhuludi, ye muntu okubeera nga mu nsi mu ntambula ye yeeyunira nnyo, atakabanira nnyo, akolerera nnyo enkomerero. al inabatu ila daari lkhuludi. weerabamu n'obugayaavu bwaffe
ddala olabawo okumanyekera ennyo n'okutakabanira n'okufaayo ennyo ku mbeera ekufunisa enkomerero ennungi. al inabatu ila daari lkhuludi, kabonero ako okeerabako. Akokubiri, wakati mu kubeera alulunkanira ennyo n'akolerera ennyo ennyumba ey'olubeerera nga nayo yenkomerero, ate wattajafi an daari lghururi, n'obutawa nnyo attention na kufaayo nnyo na kumalibwamu n'obutamalibwamu. Mbeera ya duniya eno kwe tuwangaalira ey'ekigayaaza, attajafi an daari lghururi, obutamalibwamu. Nakasika n'akalabankanya. Allah agamba ya ayuha nnas, bantu mmwe, inna wa'ada Allahi haqqun, ebiragaanyo bya Allah byalagaanya bya mazima. Buli kyonna Allah kyalagaanya kyaki kya mazima era kijja kutuukirira. Naye n'atulabula n'agamba nti fala taghurrannakum alhayatu dduniya, naye mubeere bagezi, mubeere bagezi, temuyinulwa, temutwalibwa, temulabankanyizibwa n'ekiseera n'akafaako akakiyita mu lujja. Obulamu obwo bwe muwangadde, bwe muwangaala obw'omu nsi tebukutwala, nabwo bawanga bupime. Muwangaala wakati wa myaka 6 na 7 abawangadde, kyokka sula ali mu 5 naye kakyamutwala. Beera mugezi. Omulala ali mu 6 naye kakyamutwala. Haji Siraji, fala taghurrannakum alhayatu dduniya, raba obwensi, beera mugezi, tebukulegayaaza ne bukulagajjaza ku kubukoleramu ebinaakutuusa ewa Allah ng'osiimiddwa. Obulamu buno wala yaghurrannakum billahi algharur, tewabangayo ensonga yonna. wala yaghurrannakum billahi algharur. Abantu Allah beyawa attajafi an daari lghurur, mwemuli nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagambanga n'agamba nti maali walidduniya, maali walidduniya. Nze mmenye kaki, nzigweramu ki n'ensi? Innama ana mithlu rakib, yagambanga nze niŋŋanga gwolaba omuntu omutambuze. Istadhalla tahta dhilli shajara, abadde atambula n'afunako ekisiikirize we yakola ate, we yeewogoma oluvannyuma lw'obudde okukka, akwata ensolo ye ne yeeyongerayo. Ngati sisimba lukono ku nsi, sisimba lukono, sisimba lukono. Tajafi an daari lghurur. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu, nabbi ne banne bwe baawangala mu nsi eno, lam ya'rifu ni'am illa qalila, tebaamanya byengero okujjako katono, tebaabimanya. Ennyumba ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ennyumba 9 zaalinga za ruumu emu ne karuumu akamu mwasinkanira abagenyi be. Olunaku lumu omusalamu oyo yakola olugezigezi, kano ka sitting room aka akasooka eringa eddiiro kabeeranga kakitema, nga bw'obeera mundu osobola okulaba wabweru, ne kabeerako ne shelter waggulu. Omusalamu yafuna obusente bwe n'ajja azimba akasenge ako ne kaggwayo, n'akazimba ne kakola katya,
akewe ne kagwayo ombaka bwe yakomawo n'akasaga yali agenze fi ahadi al-ghazawat ono n'abayinga that time n'akola kyayagala ng'omukyala ebyo bya bulijjo omukazi asobola okukola ka contribution ku makaga mmwe wammwe naye bw'atyo omusalama bwe yakola ombaka agenda okukomawo yasanga karuumu akokubiri bakasitudde nako nekenkana waggulu ombaka yavuga nti ya Ummu Salama ekisinga obubi ekigendamu emaali z'abasiraamu gy'emizimbo gino. Nasoma hadithi eyo ninga nti ya Rasulallah yagamba omukyala nti ebintu ebi mu bibi ebigendamu esente z'abasiraamu gy'emizimbo gino naye ng'akoze eki misikiina asitudde karuumu akokubiri nekakola kati naye gwe olina ruumu olina ebisenge bina ne sitingi ruumu ne dayiningi eyo wano wakutuula butuuzi wali mugendawo nga mugenze kulya buli wano musula mu mmotoka naye toli mu mativu rabbiraka alhamdu malakum wa dunya khairu khalqillah ate n'obwo obuluumu obwo waliwo sahaba yalinanga obuluumu obwo nga yabuzimbanga awo around the mosque ogw'e Madina kati kullama buli mbaka lwe yawasanga omukyala ng'agulako ka apartment kaba ka kisenge kimu ne wasinkanira abagenyi ila an tawaffahu Allah mpaka Allah lwe yamutta naye nga mu mativu byasusso aye noyinza okulowooza nti gaalinga ganene la mutunuulire nga bwe yalinganga asaala sallallahu alaihi wasallam salatu layl nga mukyala we abeera awo mu maaso waasaalira teyasobolanga kukutamu okujjako nga amukonye ku bigere n'afunyako ebigere mubaka n'afuna waasaalira dayiq kitegeeza nti kaki kafunda ekirambika ekyokubiri nti kafunda nabbi bwe yalinganga asaala salatu asunna awi nafila mu nyumba ye nga Aisha ali bweru bwe yakonkonanga n'asalirawo kumpi n'oluggi bwe yakonkonanga nga nabbi atambula step emu bbiri ssatu n'amugulira nadda emabega n'agenda maaso n'esswala. Ahakadha antum ahakadha nahnu bwetyo bwe tuli. Naye Aisha Saida yawangalanga musanyufu nga wa mirembe tuliya tiyajiwa kinene era nyumba ezo zasigalawo zamanan tawila mpaka mulembe ogumu mirembe gy'abakhulafa oluvanyuma oba ndowooza mulembe gw'aba Umawi mwezamanyi lwe bazimenyawo. Yaqulu ahadu lulama agamba nti senga ennyumba ezo zasigalawo nezisigalanga zikyalera abasiraamu ku mbeera ey'okubeera nga la yuazimuna dunya, okubeera nga tebatwala nsi kubafuukira kizibu na kinene. Attajafi an daari lghurur tekyakomanga ku ye bwe yalabanga omuntu ng'akoze ebitasaana ng'amulaga nti kyokoze tekisaanye. Hatha yudhakkiruni olunaku lwe yayita ku kigeeti ky'omusiraamu ng'alaba akimalirako sente ng'ali ne basahaba fa omubaka sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba feesi n'ekyuka era basahaba bamumanyanga nti kati embeera ekikoze etya ekyuseemu ne bagenda. Yabuuza nti man sahiba hatha, ani nanyini wakino? ne bamubuulira n'agenda. Amawulire ebyalo byali tebinnagaziwanga bino ebyammwe gayanguwanga okusaasaana. Nono nabbi ayise wano naye bw'atunulidde kigeeti ky'ozimba akyuseeko ku feesi ng'akyagenza eri gy'alaga.
ono bwe yategeera ebyo yajja n'akigwako ekiyiifuyiifu ekinankani kye n'akikuba n'akissa wansi. Teyamulinda nabbi kukomawo, yakikuba n'akissa wansi. Omubaka bwe yava mu lugendo lwe n'akomawo n'ayitawo agenda okulaba nga ekigeeti bakiyiye wansi, omubaka n'amwenya. Feesi nekola etya? Neetereera n'ayogera ekigambo ekigamba nti la ajra fi ttiin, la ajra fi ttiin. Muzimbe bye muzimba naye mumanye tebiri mu mpeera n'emu. La ajra fi ttiin. Kati wembanga la ajra tosaasaanyizaamu kitasaanye, saasaanyizaamu ekyekigere eky'obwetaavu bw'okola otya bw'olina, amma okuyiwa okwebyo esente. Omuntu omusanga ayagala kwewanika mu kalina yakubiri, ono nayo ki? Pozi muŋŋamba buwaavu nakubeera waggulu mabega byebinjogeza ebyo lyaki kambeereyo. Waman asdaqa min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haditha, ani asinga okutugamba ebigambo nga bye bituufu? Hatha rasulullah. Kale attajafi otunulira omubaka sallallahu alayhi wa sallam asahaba olunaku lwe yanazaa empeta min ahadi sahaba eya gold, fataraha najikasuka mpeta ya gold. Mwabatambulako abagenda Dubai simaitwala tugendeze mwamumanyi empeta ya gold ekostinga ki? Naye yagiraba ku lugalo lw'omusiraamu n'amuyita olw'okuba yali amumanyi mu society, n'agimuggyako n'agikasuka mu musenyu. Aye ne balaba ne weegudde. Omubaka bwe yamala n'agamba nti ayamidu ahadukum, omu mummwe asalawo ate okwesigama ila jamratin min annar, eryanda ly'omuliro n'asalawo okubeera nga lyesigamye. Ye statement gye yazzaako. Olwaliro osanga abasajja babasiraamu, abavubuka abasiraamu ng'ayambadde ekiweta kya gold, oyambadde kyo eryanda ly'omuliro. Omubaka bwe yagamba sallallahu alayhi wa sallam, osanga omuvubuka ayambadde omukuufu gwa gold. Man qala lak? Omubaka yabikwata, teyamugamba nti bizzeeyo mu dduuka, yakikwata n'akikasuka. Olw'okuba nabo baali bamanyi nti wa khairul hadi hadiyu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bw'avaawo n'ayingira mu maka ge n'abaviira, banne bamugamba nti halla akhadta khatamaka, senga ogyeyo empetayo fantafa'ta biha, ne weegasa nayo, gijjeeyo oba ogenda ogitunda oggyemu ssente okole ebirala. Pete ya gold ebeera ya ssente ya bbeeyi. Yagamba tisobola gikwata nga nabbi agikasuse, sisobola kugenda kukwata mpeta nabbi gyakutte na mukono gwe n'agikasuka. Tebaamanya bbeeyi yaayo, tebaagala kumanya. Ate tewaliiwo yagenda gijjawo, naye gikwata ogikasuka olwaleero muffe wano booti. Tewaliiwo yagenda gijjawo, nyiniyo yennyini teyagijjaawo, n'abaaliwo agati watajafi an daari lghurur. Yayongera ekyokusaba n'agamba nti wal isti'daadi limaut qabla almaut, wal isti'daadi lilmaut, n'omuntu okubeera nga entambula ze empangaalayo weeteekerateekera okufa nga tonnafa. Wal isti'daadu lilmaut qabla almaut, okyerabako etambula ze olaba nga weeteekerateekera okufa nga tonnafa. Wabula buli omu yasta'iddu lilhaya wa huwa mayyit. Ffe tulaba kweteekerateekera bulamu, pulogulaamu zaffe zonna za bulamu, kyokka nga ate tuli bafu. Pulogulaamu zo zonna temuliimu kuzaakufa. Bw'odda ku myaka gino egy'abavubuka n'omugamba okufaaga nti sheekhe ffe twabadde nga nkyalina ebyokukola.
bwodda ku musajja omukulu waga nti ke kaseera bw'otuuka ku bakadde nabo bakyaguluba. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وذكره ابن كثير في التفسير من طرق عدة. وللحديث طرق يشد بعضها بعضا، وللحديث طرق يشد بعضها بعضا. naye omuwalimu ono yagamba ebigambo bino wansi wa hadithi eyo, yagamba nti akhi lmuslim, akhi lmuslim, muganda wange omusiraamu omusajja n'omusiraamu omukyala, yalfitu nabiyu sallallahu alaihi wasallam nadharana, nabbi sallallahu alaihi wasallam atutunuzaako fi hadha alhadith, mu hadithi eyo, ila masdari saadati alhaqiqiya, eri kye bayita eddembe ery'ddala, eddembe n'okwesima okwannamaki, okwannama ddala, allati tusahibu linsan, okwo okubeera ku muntu fi hali hayatihi, mu biseera byenga mulamu, wa ba'da mamatihi, n'oluvannyuma lw'okufa kwe. Omubaka atuluŋŋamya sallallahu alaihi wasallam eri embeera n'ebintu nga bw'onoobeera nabyo mu nsi bijja kuwa obutebenkevu n'essanyu n'emirembe mu nsi, ate nga byebyo byennyini bye bigenda okufuuka ensongoofu n'essanyu n'emirembe n'obulamu obw'okwesiima nga Allah akujjuludde mu nsi muno. naye abantu attensioni yonna, fokasi yonna, effort yonna, amaanyi gonna tugateeka mu kubeera wano tubeeraddewo tutya mu mbeera eyo gye tulowooza nti yeyeddembe era yeyessanyu. amma ma ba'da huna, naye bikwatagana n'oluvannyuma nga tuvudde wano, qalla man yufakiru fiha, batono nnyo ababirowoozaako, batono ababirowoozaako nti nibeera ntya mu kabbuli, era nkoze eki ekirampa obutebenkevu n'obuweweevu mu kabbuli, abalowooza nti nfunye ntya emirembe ku nkomerero, era kiki kyenyinza okukola mu nsi nga kinaafuuka ensonga Allah nampa enkomerero ennungi. qalla man yufakiru fi hadha, batono, era qalla man ya'malu li hadha, batono abakikolerera. ila an yastaqirra bihi almaqam fi maqamin aminin fi jannatin wa uyunin, mpaka ng'embeera eyo gye weeteekerateekera mpaka lweri kutuusa mu kifo ekyokubeeramu olubeerera mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'ensulo ezikulukuta, hiina yuqaalu lahu waliman ma'ahu, mu kiseera Allah lwali kugamba n'abo boolibeera nabo ti salaamun alaykum bima sabartum. Allahu akbar, salaamun alaykum, nga bakugamba nti emirembe gibeere ku ggwe, emirembe gibeere ku ggwe n'abo booli nabo, oba olina mukyalawo, oba olina baana bo, oba olina bazadde bo, oba olina bakoddomi bo, salaamun alaykum, oba n'abazzukulu bammwe, kubanga Allah alina abantu balaga ti yadkhuluna aljanna, bagenda kuyingira ejjana, waman salaha min abaihim, nga bali ne bataata baabwe ne bamaama baabwe ne bajjajja baabwe abalongoosa, wa azwajihim, nga bali ne bakyala baabwe, bali n'abaami baabwe abalongoosa, wa dhurriyatihim, nga bali n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe ne bawala baabwe abalongoosa, walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Tebifunika okusanga nga muli nga famire yonna, nga famire Allah yonna yagiwa okulongoosa, ne bukeera ku makya nga Allah bonna abayingiza ejjana, bagenda okukola akaalo kaabwe mu jjana. Allahu akbar, bagenda okukola akaalo kaabwe mu jjana.
alhaqna bihim dhurriyatahum Allah agenda basisinkanya abaana baabwe n'abazzukulu baabwe abavuunula Qur'ani baraga temirimu gy'abaana ne bwe giribanga gibuzeemu Allah agenda gisitula abaleete ku levo y'abazadde baabwe basobole okubeera wamu mu daaru naim mu nsi ey'ebyo mu kifo eky'embyengera al abadiya ebyolubeerera ebitali byakutukawo mu daaru lkhulud mu kifo eky'obulamu obutali mu kweraliikira nti ate taata agenda okufa ate maama agenda okufa tuleke mu nnaku la abazadde obatagenda kweraliikirira nti ate omwana wange agenda okufa ebyo ebyennaku la tekituukikako nga bwotunula eri ku mutala nogati kanyendeke wa Sadiki Semule nogenda omuwa ku salaamu ogenda basanga nga balina Sauda we gati maama muli mutya muli wano bamalayika be babagabula Semule siyasi tukane Sauda la malaikatu rrahman ghilmanul janna nga be baweereza amatunda gali awo munoga bunozi Semule bwalya kutuna naawe bwolya naawe bwolina mukyalawo Abdallah bali wali nabo bazi kwegamba embeera eyo Allah gwana abagiwadde salaamun alaikum bima sabartum mirembe gibere ku mmwe kuba mwagumiikiriza ne musinza Allah sabrun ala taa mwagumiikiriza ku bugigi bw'okusinza Allah ne mumusinza wa sabrun ala almaasiya ne mugumiikiriza ne mulekayo obutamujemera Allah subhanahu wa ta'ala nga kino wadde tukyagala Allah yakigaana naye ne mukireka wa sabrun ala aqdari llah almu'lima ne mugumiikiriza nekugera kwa Allah nenteekateeka eziruma zeyabateekera mu bulamu ze muyitamu obwavu ne bukuluma naye nogamba nti sijja kugatta ku Allah endwadde nezikuluma noga nti nja kugumiikiriza kabunume sijja kugatta ku Allah salaamun alaikum bima sabartum emirembe mugituuseemu lwa bugumiikiriza bwe mwakola yaga nti fa ni'ma uquba ddar fa ni'ma uquba ddar nga kyengera ekyenju Allah gy'abasikizza Allah gy'abatuusizaamu ku nkomerero nga gye muyise wala haithu yatadhakaru almu'minin abantu batandike okwejjukanya embeera ze baayitamu mu nsi nga nabo bali mu ssanyu mujjukire abatakkiriza Allah bwe baatusekereranga فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون nga bikyuse nga abasiraamu be banyenya akagere ku olwo baliriddawa bali eri idha surifat absaruhum tilqaa ashabi nnar okuba bikulirako mulengera gye bali bikkako Allahu akbar balekayo bino ebinyumu bye mulaba bagenda mu kinyumu mu jjana kugenda kulaba ku Allah mu katale bagenze out naye mu out waliyo kikulaba Allah Allahu almusta'an Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar essanyu lyammwe lyakugenda kulaba abo essanyu ly'abantu lyakuŋŋaana nga bali mu matiribo na balya banywa Allah wabuuze ti mugamba ki nga nti Allah byonna otuwadde tetukyalina nsonga agati ate okundabako ate bayayaane kulaba kwani ku Allah wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira innakum satarawna rabbakum mazima mmwe mujja kulaba Allah nga bamulaba laylata القمر ليلة البدر
nga bwe mulaba omwezi nga gujjudde ku lunaku lw'15 yaga nti la tudamuna fi ru'yati nga temulabira mu nsindikagano wabula buli omu nga watute bwati bwamulaba. Allahu akbar. Kibasahaba bakibuzanga mbakati ya Rasulallah, hal nara rabbana, tulifuna akakisa okulaba ku Allah. Allah yakshif, Allah agenda kubikula ejjije eriri wakati we nabo bamwote buliro. Naye bima aslaftum fil ayami alkhaliya, olwebyo bye mweresa mu nnaku zino ez'okunsi, ebyo byakufunibwa luvannyuma lwakubaako bye mweresezza mu nnaku zino ez'okunsi. Amma ateerese n'atwalibwa na buli kyonna kyalaba. Salaamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uquba ad-dar. iri mu suratu Ar-Ra'd aya ya 24 nga tufundikira i'lam manya muganda wange akhi al-karim anna as-sa'adata naw'ani. I'lam akhi al-karim, muganda wange manya gwandaba oba mpuliriza. I'lam manya tikibayita eddembe, kibayita okwesiima, kibayita success, kibayita okuyitamu mu nsi kyangeri mmeka? Kyangeri mmeka? Kyangeri bbiri. Engeri esooka sa'adatun wahmiya, okuyitamu n'okwefula ow'ebbeeyi, okulowoozebwa obulowoozebwa okutali kutuufu, mubirowooza bulowooza naye si bwe biri, waham, mubisuubira busuubizi. Sa'adatun wahmiya mugiyita saada bw'ogenda okubuuza abagirimu ng'ate bakaaba, ate gwali mu saada ate okaabira ki? wahiya saada eyeri wahmiya ye successi allati yabhathu al-insan anha, eyo gye munoonya baidan an manhaji llahi ta'ala, naye ng'eri wala ku nteekateeka ya Allah. famina nnas, mummwe bantu mmwe, man ya'taqidu, mulimu abakkiriza ne balowooza anna saadata, tikyebayita okubeera obulungi, kyebayita okuba eyeesiimye, kyebayita okuba eyayitamu, gwe mugamba nti oyo munnaffe yamala, mwe gwe mugamba nti yamala mmwe. Olwaleero be bantu ab'engeri esatu, naye ekyo kye mubakonyigako si kituufu. Ekisooka jamu'ul maali, jamu'ul maali hadhihi sa'adatun wahmiya, kuno okwesiima mu kusuubira busuubizi na kuyitamu na success endowooze. Abantu balowooza nti omuntu bw'afuna sente, misikini nga nze oba ggwe alowooza nti omuntu ti sente ye buli kimu. Abatazirina balowooza nti sente ye buli kimu, n'abazirina balowoozesa abantu nti sente ye buli kimu. Olwaki? Anti buli kizibu osobola okyemalira, buli omu akuvuunamira, era gwe mugagga w'abenvi, mugagga w'envi w'abenvi bamumanyi, obeera mu myaka mito bwoti tolinaamu wadde oluvi, naye abasajja abakulu kati muzeeyi, muzeeyi, naawe n'okulumbala. Naye enkomerero biyinza okweyolekera nga si bwe kiri. Osanga omugagga nga obulwadde bumuluma ng'akaaba, ate munange sente ozirina ate okaabira ki? Wayitamu. Waliwo omugagga gwe baalazeeko awo ku midiya awo,
ngaali ku miggo nati Japan oli ku miggo saawa eno. Nga sente tegasa. Sente siye buli kimu. Mubirowooza bubi. Bali sente ziyinza okukubuzaako obutebenkevu. Ebyo Allah yabyogera sinze. Olaba Allah bwe yayogera mu ayati zino yaga nti wailun likulli humazatin lumaza, nga amaziga n'ebiwoobe n'okukaaba kuli kwabo abageesa emimwa n'amaaso. Naye mu bitendo byabwe yagamba nti alladhi jamaa maalan wa addada, batuuma emaali, bakuŋŋaanya sente ne bagituuma, bakuŋŋaanya sente ne bagituuma. Yahsabu anna maalahu akhlada, balowooza nti sente ziina zijja babeeza mu nsi muno tebalivaamu. Naye kyamutawaana okubeera nga ne sente zaabwe kalla la yumbathanna fi lhutama, balinde olunaku Allah lwali bakanyuga mu kyoto. Aya bbiri zino zikwate, emu esangibwa mu suratul mu'minun, endala esangibwa mu suratul tauba, zombi za 5 mu sura zombiriri. Allah yaga nti ayahsabun, abantu balowooza mayega, abantu balowooza annama numidduhum bihi min maalin wa banin, nti ebyo byembayinjiwaliza nabyo. Nosanga nga omuntu muyinjiwaliza ebyenfuna wa banin, oba nosanga nga omuntu muyinjiwaliza abaana. Tolaba omugagga bwe yagamba mu suratul kahfi, wa kana lahu thamarun, atambudde ne wololowe bayingira mu nnimiro. Allah yagitenda, wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wahfafnahuma binakhlin waja'alna baynahuma zar'a. Namuwa ennimiro bbiri eza grapes ne zeetooloolwa ki entende. Kati ayingira mu nnimiro ye ng'ali ne wololowe, kyava agamba alina ettunda nga lya muyembe. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, bakumamu olwali awo banyumyamu, namuga nti ana aktharu minka maala wa a'azzu nafara. Ndowooza olabe sente bwenzitemedde emikululo, olabe bwentemedde sente emikululo. Ekyokubiri, abagagga tuba n'abantu. Ndowooza abaana mpeza 30. Waliwo omugagga yafe mabegaawo, baleeta abaana be nga bayitirivu. Ana aktharu minka maala wa a'azzu nafara. Allah yaganti wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, nayingira mu nnimiro ye nga yenna yeeryaza amaanyiza. Wulira ebigambo ebimuvaamu, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kati nga sente bukera ku makyambu nga zampeddeko zitya, kati nga buno obugagga bukera ku makyambu nga sikyalina. Tekisoboka naawe, ekyo ne kikomaawo. Wama adhunnu saata qaima, bino bye mwogerayogera emboozi z'abanaku bwe waliyo enkomerero, sibisuubira nti bituufu, sibisuubira nga bituufu. Boogera bubi abo, tebamanyi Allah. Wama adhunnu saata qaima wala in rudidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Kale bwebanga gyeri era amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde, era nga bwolaba ku nsi bwefaanana bwe nti ne ku nkomerero mbeera tejja kubambi, tugeze nti gyeri, naye sibikkiriza nnyo.
bambi abanaku batera okumanyamu ku Allah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, wololewe kyamugamba nti akafarta billadhi khalaqaka, ate nawe mugagga otuuse ne ku ddaala eri wakanya oyo yakutonda min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. Nagati kale bwoba wote bweyogedde naye lakina huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada, naye nze nzikiriza nti Allah ye mulezi wange era simugattako. Kyavaamu wa nasiha nagati walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Kale senga olongosezza olulimi nenzikiriza bw'oyingidde mu maaliyo otegedde nti simaanyigo okubeera n'ebyo okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala yesazeewo kuwa ma sha Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada, ne bwolabanga nze kale nkugambako naye wadde ndi mwavu kuggwe n'abaana nina batono, naye fa asa rabbi Allah kisoboka nange okukeera ku makyanga Allah ayutiyani khairan min jannatika, nga mpadde ebisinga ennimiro yeno ekwewanisa. Abagagga ddala kisoboka wakati mu kkubira abanaku evvu kisobola okukeera ku makyanga Allah abikyusizza ng'alina olwaleero nga yatalina, ate nga gwolabanga atalina nga Allah gwakoze atya. Allah abikole. Emaali zino nzibu kuba Qur'ani buli wosaiti nga wali abagagga waliwo ebizibu. Allah wala yagati kalla innal insana la yatgha, agati abantu bajeema arraahu istaghna, bwalaba nga Allah amuwadde okubeera nga asobola okweyimirizaawo. Agambye nti innal insana la yatgha, bakola ebyewuunyisa olw'okubeera nti Allah akedde ku makya n'abawaaje n'abawa embeera ey'okusobola okumala ebyetaago byabwe alinamu kasente, eyo n'ogiteeka wali. bw'ogenda eri mu suratu al insan wala alqalam, basajja babadde baavu, Allah bawadde ennimiro bagirimye bikutteyo, batandika kwewera. alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin inna balawnahum kama balawna ashab aljanna idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun. Bagamba nti tukeere ku makya tukungule mangu ng'abanaku tebannazuukuka. Kye basoose okulowoozaako kumma banaku mugabo gwabwe, baagala kungula kiro badduke tebaliibwa ku kaabwe, era baazuukukanga ekiro nga bagenda yatakhaafatuuna, bagenda beekoona ku kavuma, suukuka obudde butukyako. Gwe batu ne basooba bamaze okwekowoola Allah ababonereza, bagenda okutuuka we bagenza okukungula nga byonna Allah yabifudde matongo. Oba okyali kwabo olwo lwe badde emabega nti inna la zalimin inna kunna zalimin, ndowooza twabadde tulyazaamaanyiza. asa rabbuna ayubnilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Saawa eno nga mumaze okujeema, bw'ogenda mu kasasu n'osanga Qarun, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhi wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati uli alquwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Abantu bamugati mukulu sente Allah azikuwadde, naye leka kwefuula wa kitalo, toyita kuli, tokuba abantu mazzi, la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin. Yawozanga innama utituhu ala ilmin indi. Bino simuleke kubyogerera nnyo, basajja tukola maanyi gange. Allah yakomekereza fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah yakomekereza amunyize na buli kyonna kiyamuwa n'akinyigisa ettaka. fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams
kera kumachanga badde bamwegomba nga bagamba nti senga Katonda teyatusasidde senga naffe atututte nga bwamututte. Bwogenda eri mu hadithi y'abantu abasatu Allah bwe yayagala okugezesa kwawonako omu abe ow'ekiguuna ow'olususu n'owaki kyekiri awali sente kyekiri awali sente kyekiri awali sente kikyekiri awali sente nga Allah azoogerako abantu batulaga basaitingirayo nga zabakomya wala kyekiri awali sente. Allah kyaga nti fala tu'jibuka amwaluhum ayahsabuna mulowooza annama numidduhum bihi min maalin wa banin ti Allah bagaziriza ebyenfuna nezadde yaga nti nusari'u lahum fil khairat mulowooza nti mbambanguyiriza okubawa obulungi yagamba nti bal la yash'urun temutegeera bulungi bal la yash'urun mwina bye mutafumintiriza bye mutamanyi. Yo suratul mu'minun aya ya 5 ndalo okufundikira yaga nti fala tu'jibuka amwaluhum nakusino mulaba abatali basiraamu abo bayina sente zitalinalina balina sente zitalinalina naye Allah yagamba abasiraamu nakugamba nti fala tu'jibuka amwaluhum leka kuggwamu na sente zobalaba nabo balekere sente zaabwe. Wala auladuhum abaana balina zadde la tu'jibuka auladuhum tewewuunya n'otwalibwa ezadde lyabwe kiki innama yuridu Allahu ne bwolaba Allah abagguliddewo n'abawa Allah alina kyayagala ayagala ki innama yuridu Allahu abikola ayagala mu bo liyu'adhibahum biha fil hayati dunya abibawadde nga kibonerezo mu nsi. Allah ayagadde kubabonereza nabyo ebyo ebibiri Allah ayagadde kola kutya kubabonereza nabyo. Seeka abantu tebalina butebenkevu balina obweraliikirivu obuuzangako abagagga watazhaqa anfusuhum wahum kafirun ate era Allah yagadde kubaleka bwatyo batuuke kufa nga tebamukkiriza. Abawadde basanyuke tayagala kubaseera ayagala bajjuuliriza. aya endala Allah yaga nti wala tamuddanna aynaik tonuukanga amaaso ne gakuggwamu ogwaddemu wenna anti ovudde mu kayumba ka ruumu 2 ruumu 3 n'oyita ku ge bazimbye ku kyalo kyammwe aga nti abasajja balina ennyumba. Allah yatugaana okuggwamu wala tamuddanna aynaik tonuukanga maaso kuggwamu ne gakuggwa mu kiwanga bakusanzooze ne ku mabbali ojeyo n'akasimuko okuba mu bubba byokuba obitwalawa bigenda okuweewanisa omutima obitwalawa egenda keera ku makyanga yiyo va ku gayumba gaabwe baleke bawolomole ogatwalawo tokuba ebifaananyi byotalinaako mugaso. la tamuddanna aynaik ila ma matta'na bihi azwaja ng'ogweramu ebyo Allah bye nawa abantu beeyagale nabyo eby'engeri ez'enjawulo minhum zahratu lhayati dunya mu byokwewunda by'ensi naye agati linaftinahum fihi nga mbatadde ku pepa
abaana batadde ku pepa ndabe bafaanagana bati nga gwe Allah bwe yakugezesa n'obwavu n'obufuna mpola bali yabagezesa na bugagga naye tokimanyi. wamma idha mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Allah bwe yawa pepe y'okubaggulirawo bo balabanga Allah bwe yasoosowaza era bayita kuli nga mufu yawunya. gwe tokimanyi nti Allah okutuleka bwati min rahmatihi kiri mu kusaasira kwe. Allah okulekayo mwenammwe nasitulamu gundi alina mukubu sente ne gundi alina mukubu sente ne gundi nammwe mulinayo abagagga be mubala kubataasa bukafiiri. ekyo Allah yakikola kututaasa bukafiiri naye teyandituwadde. naye abo boolabamu mu basiraamu Allah basituddemu obala gundi alina mu kasente ne gundi alina mu kasente, gundi alina mu bizinesi erabikako, gundi alina ku makaka erabikako, gundi alina ku nyumba erabikako. kwali kubataasa bukafiiri. ngenda osome suratu Zukhruf. Allah yaga nti walaula an yakuna annaasu ummatan wahida, senga tekyali ti mwenna mwandyeyiye mu bukafiiri, mwenna mwandyeyiye mu bukafiiri, laja'alna liman yakfuru birrahman, nandibadde nga buli atakkiriza atanzikiriza nandimuwadde libuyutihim suqufan min fidda, nandiwawadde ennyumba nga buli atali musiraamu ng'ennyumba ye akasolya ka gold. mugwerawo ku mategula senga zaali kalinawo, senga wakyaliwo omusiraamu mu muzikiti. libuyutihim suqufan min fidda wa ma'arija alayha yadhharun. tezandibadde za wansi, zandibadde nga ate ziserekeddwa gold naye nga ate za kalina nga ziriko bupochi bushedi waggulu gye beeyolekera. kati ebyo Allah yabyogera emyaka 10 emabega. kati abagagga b'olwairo babuzimba bupochi balaba nti bipya bikadde mivumba. wa ma'arija alayha yadhharun, amakinga sure nga ennyumba wagizimbye agizimbye ku lusozi, ate n'azimba ya kalina, ate n'ateekako obwo we yeeyolekera. kati ennaku zino bakyusizzaamu, banoonya busaitisi obutunudde mu mazzi, ate n'azimba kalina n'atunula eri ku mazzi. teyakuma kweli yakati wali buyutihim abwaba, ezo kalina zandibadde n'enzigi nga kwekomya amaaso, za remote za sensa. mukyali ku remote za sensa. omuntu ajja ku luggi n'ayimirira bwoti, oluggi ne lumulaba nga Umaru nannyinimu yazze ne luggula. bw'oba tonnazirabako mu bantu genda otambuleko olabe ebizimbe, otuuka butuusi bwoti netegera nti omuntu wazere zikola zitya. sensa walibuyutihim abwaba wasurura, bino byemutenda ntebe simanyi byaliiro simanyi buliri, yaga nti wasururan alaiha yattakiun. aga amayumba nga galimu ebitanda nga galimu ebitebe kwe bagwa kuli ne beesigama. nakuzo bakola entebe nga kuliko ey'olugalamirizo mu ddiiro, saidi emu yakugalamirako. bamugaga omusanga alaiha yattakuun. Allah yaga nti wa zukhrufa, nga nandiwadde abatali basiraamu amatiri bona, naye koolaba mbakwatamu naye n'osanga y'abanaku nga si musiraamu ate nga munaku. bw'olaba yatali musiraamu nga naye munoga ti
kirabika kiri nno bya bulijjo katugume naye ekyo system Allah agiwa tusigala okusigala nga tuli basiraamu tubeeko bwe tugumira naye tuwandibadde nga tetulinawo wano kaffe Allah yantuwadde kituyisaawo obuyisa wazukhrufa nandibawadde amatiribo nabandivuze ebyuma nga buli atakkiriza Allah alina emmotoka nga kukomya amaaso wazukhrufa Allah yandibawadde ebyambalo nga buli muntu yenna atali musiraamu ayambala nokkiriza naye omanyi Allah bwe yagamba yagati wa in kullu dhalika lamma mataau lhayati dduniya naye ne bwembibawo ebyo wakati mu butakkiriza bwabwe Allah ebyo byonna lamma mataau lhayati dduniya biri mukaki beyagale nabyo mu kaseera katono nnyo mu bulamu buno obwensi yagati wal akhiratu inda rabbika lilmuttaqin wal akhiratu inda rabbik naye enkomerero ennungi eri Allah wo lilmuttaqin ya musiraamu gwe anakkiriza n'obeeramu akati Allah subhanahu wa ta'ala biki bye bafunye anti kibuli tonyega bagana bange asaada alwahamiya eddembe n'okuyitamu n'okubeera ow'ebbeeyi n'ow'ekitalo bye musuubira nti by'ebyebbeeyi mu nsi nga naye si bituufu bye mulowooza nti omuntu kasita afuna ssente olwo aba amaze aba tamaze bangi balina ensimbi naye bali mu bibonerezo mwana wattu balina ensimbi bali mu nnaku nga ggwe bakaabanga ggwe abala tebeebaka gwe weebakanako gwe weebakako otulo ne tuwooma abagagga abo boolaba boogerenga mazima tebalina tulo nnaku beeraliikirivu saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe emaali ennungi enetuyamba okubeera nga tumusinza atuwe n'okumanya okunaatuyamba bw'aba atuwadde obusente okubukolamu ebyo byayagala subhanahu wa ta'ala tujja kulaba omulundi ogunajja insha Allah saada alwahamiya ekyokubiri n'ekyokusatu then oluvannyuma tujja kufundikira ne assaadatu lhaqiqiya ddala eddembe eryannamaddala liba muki era makubo ki agali kutuusaako wasali llahumma ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh